Lero mumanya serebu nkuletedde Martin Odegaard ngono omuzanyi wa mupiira okuva ali ku ttiimu eya Arsenal mu ggwanga erya Bungereza mu kikopo ekya Premier League. Nkwaniriza ku Falke Official mukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu bo ono mu ggwanga erya Uganda ate era ne wabweru wa Uganda. Ate gwe anyumirwa firimu ezizanyirwa mu lulimi Oluganda beera ng'osubscribinga wanene ate obeere nga onyumirwa nga bw'oyiga kubanga firimu ssaawa zino eriko bagiyita First Love beera ng'oginoonyaako ate weeyongere okukakasa kiki enkugamba. Kati nkugambye nkuletedde Martin Odegaard era nga tugenda kuba tulaba biki by'asobodde okuba ng'akola mu bulamu bwe obw'omupiira ate era n'okumanya ebyo ebimukwatako nga ye omuntu mpozi n'obugagga bwe obutuuse mu mwaka guno ogwa 2025 era nga Martin Odegaard ono gwe nkuleetedde njagala okutegeeza nti nzaalwa ya Norway era nga ye kapiteeni w'eggwanga erya Norway wamu n'ettiimu y'omupiira eya Arsenal wali mu ggwanga erya Bungereza mu Premier League era nga njagala okutegeeza nti ono azannyanga midfielder oba ono midfielder era nga amanyiddwa bulungi nnyo era nga atwalibwanga omu ku abo ba midfielder abasinga mu nsi eno ku kyasa kino kye tuliko oba omulembe guno era nga ekimu ku kimufuula okubeera owakabi izo paasi z'akola oba paasi z'akuba okutuuka ku muntu asembayo n'asobola okubeera nga nte abaako ttiimu ye kyagiyamba okuba nga nte etuuka ku buwanguzi. Njagala okutegeeza nti Martin Odegaard ono gwe nkuleetedde amannya ge amatuufu oba amannya ge gonna ye Martin Odegaard era nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 17 omwezi gwali gwa Desemba omwaka gwali gwa 1998 nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025 Martin Odegaard alina emyaka giri 26 egy'obukulu. Kugambye ono mwana nzaalwa ya Norway era nga ttiimu gy'azanyirako omupiira ssaawa zino eyitibwa Arsenal ono ng'ayambala omujoozi namba 8 ku ttiimu eyo eya Arsenal. Njagala okutegeeza nti Martin Odegaard yeegatta ku Arsenal omwaka gwali gwa 2021 wabula nga yajja ali ku loan oba yajja ali ku loan deal watu nasobola okubeera nga yasobola okuba nga amalako season ye eya 2021 ate bwetyo Arsenal nesobola okuba nga yamugulira ddala okuva ali ku ttiimu eya Real Madrid n'ebeera nga yamuwa contract yali ya myaka 5 era nga contract eno esuubirwa okuggwako mu mwaka gwa 2028. Bwe twongerayo maaso n'okumanya ebikwata ku famire ya mwana mulenzi ono Martin Odegaard njagala okutegeeza nti Martin Odegaard bakadde be oba bazadde be bonna bakyaliwo era nga njagala okutegeeza nti taata we ayitibwa Hans Erik Odegaard ate nga maama we ayitibwa Ellen Cecily. Njagala okutegeeza nti Martin Odegaard yazaalibwa ne baganda be basatu era nga kubo kuliko omuwala omu ate era n'abalenzi babiri. Bwe tugenda maaso n'okumanya ensonga z'obufumbo Martin Odegaard mufumbo si mufumbo njagala okutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu 2025 nga Martin Odegaard musajja mufumbo era nga ye ne mukyala we baasiba empeta omwaka gwali gwa 2024 era nga mukyala we ayitibwa Elena Spilling bwato nga balina omwana ali omu era nga wa bulenzi ng'ono yazaalibwa mu mwezi ogwa Desemba omwaka ogwa 2024. Bwe twongerayo maaso n'okumanya Martin Odegaard njagala okutegeeza nti obuwanvu bwe ali 45 n'obutundutundu 9 ate era nga azitowa kilograms ziri 68. Kati bwe tugenda maaso n'okumanya ezo academies yajja nga azimbirako ekitone kye eky'omupiira oba academies yatandikiramu omupiira njagala okutegeeza nti Martin Odegaard yatandika olugendo lwe olw'okuzannya omupiira nga akyali mwana muto nnyo ddala era nga omupiira gwe yagutandikira wali mu ggwanga erya Norway bwatu yasobola okuba nga nte afuna omukisa okweyonga ku academy eyitibwa Dromen Strong omwaka gwali gwa 2005 era nga wano yaliwo 2005 paka 2019 nasobola okubeera nga akadde ke yagyegattirako yalina emyaka gyali 6 gyokka egy'obuto. Omwaka gwa 2009 paka 2014 yali wali ku academy eyitibwa Storm Godset era nasobola okubeera nga yaliwo ng'alina emyaka gyali 10 nasobola okubeera nga era bingi bye yayigirawo nga ye omuzanyi omuto nasobola okubeera nga bye yayiga bimusobozesezza okubeera nga nte afuuka ekyo kyali olunaku olwaleero. Bwe tugenda maaso n'okumanya ddi lwe yatandika omupiira gwe ogw'ensimbi oba kye tuyinza okuyita professional career njagala okutegeeza nti Martin Odegaard yatandika omupiira gwe ogw'ensimbi omwaka gwali gwa 2014 we yalina emyaka gyali 15 era nga yafuna omukisa okutandika ku ttiimu enkulu eya academy gye yakulirako okwo eno nga eyitibwa Storm Godset Academy bwatu yasobola okubeera nga nte afuna omukisa oguzanyira ku ttiimu yaayo enkulu gye tuyinza okuyita Storm Godset FC era nga wano yasobola okubeera nga akubirawo akabanga akaali kawerako n'abeera nga n'ebyafaayo bingi bye yasobola okubeera nga nte akolerawo oluvannyuma lw'okubeera nti yafuuka omwana enzaalwa eya Norway yasooka okubeera nga akuba ku liigi ey'oku ntikko ng'alina emyaka mito ddala wamu n'okubeera nti yafuuka omwana enzaalwa eya Norway yasooka okuteeba ggoolo mu liigi ey'oku ntikko ey'eggwanga erya Norway ng'alina emyaka emito ddala. Bwe tugenda mu maaso n'okulaba ddi yatandika okuzanyira eggwanga erya Norway oba national team eya Norway yatandika ddi okugizanyira njagala okutegeeza nti Martin Odegaard yafuna national debut omwaka gwali gwa 2014 era nga omwezi gwali gwa 8 bwatu yasobola okubeera nga yalina emyaka gyali 15 n'ennaku zaali 253 era nga we yazanyira omupiira gwe ogwasooka eggwanga erya Norway lyali lirina friendly match gye lyali lizanya n'eggwanga erya United Arab Emirates era nga we yasobola okubeera nga nte afuna omukisa oguzannya omupiira gwe ogwasooka mu mujoozi gwe
gw'eggwanga eryo erya Norway. Ate era nga njagala okutegeeza nti Martin Odegaard omwaka gwali gwa 2014 era yasobola okubeera nga nte ateekawo ekyafaayo nga bwe yasobola okubeera omwana enzaalwa eya Norway yasooka okubeera nga nte akuba omupiira ku ggwanga erya Norway mu mpaka eza UEFA European Championship Qualifiers nga alina emyaka emito ddala era nga gyali emyaka gyali 15. Bwe tugenda maaso n'okweyongera ne Martin Odegaard nga njagala okukakasa nti wenkoledde vidiyo no mu 2025 nga yakazanyira eggwanga erya Norway emipiira giri 63 yakagiteebera goolo ziri 3 wamu n'okola assist ziri 4 mu mujoozi gw'eggwanga erya Norway. Kati bwe tugenda mu maaso n'okulaba ezo ttiimu zazze nga azanyirako omupiira bukyanga atandika okuzannya omupiira nga bwe nakugambye nti Martin Odegaard ono midfielder era nga omupiira gwe yagutandikira wali mu ttiimu eyitibwa Storm Godset mu ggwanga erya Norway mwaka gwali gwa 2014 n'asobola okubeera nga yaliwo paka 2015 era nga kadde ke yamala ku Storm Godset Martin Odegaard yasobola okuba nga azannya empiira gyali 25 n'ateeba goolo zaali 5 wamu n'okola assist zaali 7 mu mipiira gyonna gye yazannyira ku ttiimu eya Storm Godset. Njagala okutegeeza nti omwaka gwa 2015 paka 2021 Martin Odegaard yali wali ku ttiimu eya Real Madrid era nga omugate yasobola okuba nga azannya emipiira 11 mu mujoozi gwa ttiimu eya Madrid teyateebayo goolo yadde n'emu wadde okola assist wabula nga akadde ke yamala ku Madrid yasobola okubeera nga nte aloningibwa ku ttiimu ez'enjawulo nga Madrid emuloninga eyo ayongere okuba nga nte akakasa omutindo gwe ogw'okuzannya omupiira era nga kwezo ttiimu ze yamuloningako kwaliko ttiimu eyitibwa SC11 era nga wano yamuloningayo omwaka gwali gwa 2017 paka omwaka gwa 2018 nga wano omugatte yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 43 n'ateeba goolo zaali 3 wamu n'okola assist zaali 5. Omwaka gwa 2018 paka 2019 Madrid yaloninga Martin Odegaard mu ttiimu eya Vitesse era nga nayo esangibwa mu ggwanga erya Netherlands nga wano yasobola okuba nga yazannyirawo emipiira gyali 39 n'ateeba goolo zaali 11 wamu n'okola assist zaali 13. Omwaka gwa 2019 paka 2020 Madrid yaloninga Martin Odegaard ku ttiimu eya Real Sociedad ng'esangibwa mu ggwanga erya Spain era nga wano akabanga ke yamalawo yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 36 n'ateeba goolo zaali 7 wamu n'okola assist zaali 9. Omwaka ogwa 2021 bw'atyo Madrid yasobola okubeera ng'eroninga Martin Odegaard ku ttiimu eya Arsenal esangibwa wali mu ggwanga erya Bungereza era nga we yamalawo akabanga akawererako ddala paka Arsenal yasobola okubeera nga nte emugulira ddala era nga ebbanga lyamaze ku ttiimu eya Arsenal yakagizanyira emipiira giri 96 nga yakateeba goolo ziri 40 wamu n'okola assist ziri 37 mu mujoozi ogwo gw'ettiimu eya Arsenal. Bwe tugenda maaso n'okumanya ebyo ebikopo Martin Odegaard byasobodde okuwangula bukyanga atandika okuzannya omupiira ku mutendera ogwa professional football, njagala okutegeeza nti Martin Odegaard akadde kazannyidde omupiira asobodde okubeera nga nte awangulayo ebikopo era nga mu ebyo ebikopo byawangudde mulimu ebikopo omuzannyi yenna bye yandyetaaze okubeera nga awangula nga ye omuzannyi w'omupiira ku Bulaaya era nga ku ebyo ebikopo kuliko okuba nti alina Champions League ziri 2 ng'ali ku ttiimu eya Real Madrid mu season ya 2015-2016 ne season ya 2016-2017 n'abeera nga yawangula ekikopo ekya UEFA Super Cup mu season ya 2016-2017 ng'ali ku ttiimu eya Real Madrid n'awangula ekikopo ekya Spanish Cup ng'ali ku ttiimu eya Real Sociedad mu mwaka gwa 2019-2020 era n'awangula ne Community Shield emu ng'ali ku ttiimu eya Arsenal mu season ya 2023-2024. Kati bwe tugenda maaso n'okulaba ebyobugagga bya Martin Odegaard mwaka guno gwa 2025 njagala okutegeeza nti wenkoledde vidiyo no mu 2025 njagala okutegeeza nti ebyobugagga bya Martin Odegaard bikubisibwamu emitwalo 49 mu nsimbi eza dola oba ky'oyinza okuyita $49 million era nga zino sente azifunye ng'ayita ku musaala gw'afuna mu ttiimu eya Arsenal kubanga buli wiiki afuna omusaala gwa mitwalo 24 wamu n'ezo deals zafuna okuva mu kampani ag'enjawulo nga brand ambassador waazo. Yoyo abadde Martin Odegaard sigenda kubanga nsukawo okujjako kubanga nkusaba obeere ng'osubscribinga gw'atanaba kubanga osubscribinga gwe yasubscribinga edda kyewakola kyakabi nja kusaba obeere nga weekuumira ku Falke Official ku lwa firimu ez'ebina Uganda nga njogerere wamu n'okumanyisa ki ekikwata ku serebu wo mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Funawo Mukama Katonda akunkuumire tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.